kale mwebale nnyo okubanga mutukwasaganya n'okubanga mutugoberera nsuubira muli bulungi obulamu mujje balekedde mukwasaganya tumiddeko nnyo mu gye muli eyo agange nze Waswa Emmanuel tusinzira ku Trust Media Uganda ne tusinzira ne ku Waswa Emma YouTube channel kubanga tuliziganya nammwe mukola omulimu gw'amaanyi nnyo kubanga naye mutwegattako era tubaagala nnyo tubaagalira ddala katandikire ku omukulu Charles Peter Mayiga asobodde okubanga mu makaage naye akyazaamu omukoddomi atali wa bulijjo omukoddomi atava maybe mu Uganda. Omanyi Uganda eggwanga erina amawanga ag'enjawulo. Eggwanga erina amawanga ag'enjawulo. Oba okitegedde bulungi nnyo. Kati muwala we amanyikiddwa nga Samantha Nanziri yasobodde okubanga amwanjulira omusajja okuva mu mambuka eyo amanyikiddwa nga Emmanuel Ofono. Okukyala kuno okwadde private okwetabiddwa mu mikwano gya Katikiro giri close saako n'abeetolodde ebikonge ebinene of course tosubira nnyo mukolo okubeera munene kusingako kubanga ali munene ennaku zino emikolo gino kati ate nga ye wali Muganda aba alina kukola mukolo nga gwa mu nnyumba mpola mpola n'abantu be at the same time giri mu COVID-19 emikolo gyakyaza nnyo bantu bangi so abamu bageza okubanga bakyogera nti Katikiro omulamba n'atatuleta mutabani nga Muganda munange ensi yakyukamu nti ne bwolaba yali ani ono muwala wa Kabaka Victoria Nkinzi boyfriend we ye Gareth Onyango omusajja yeviire bateeso waggulu yamuleeta n'amuteeka paka mu mbuga n'agenda n'amwanjulira taata we Kabaka oba kitegedde bunyo so noono okubanga yasobodde okubanga afuna mwami Emmanuel Ofono that's a very good example eraga unity. Omanyi kati mu nsiga zino ezaffe it is your country first then your tribe comes second or your language comes second because we need to embeera ng'eno tetusobola kola kati mu musalawo ne mufokasinga ku ggwanga limu lyokkalyoka nga mwewasiza mmeka kiba kitegeeza okusosolangana ate Abaganda is the biggest tribe in Uganda, the most influential one. So Katikiro okulaga nti tuli bumu n'okuteekawo yenkola nti Buganda ekkiriza buli omu agirimu kwe kubanga you can welcome omuntu nga Ofono ajja mu family yo newankubadde oli Muganda. Secondly kya bugunjufu. Ekyokusatu omuzibu agamba love wins, omukwano guwangula gusinga buli kimu. Bw'abanga Nanziri yasiima mwami Ofono Emma taata kitono kyayinza okukola ku ekyo oba kitegedde kitegeeza bafokasinga kusanyuya muwala we abalina okuleka Emma n'asobola okubanga ekintu kikwasaganya netufuna intermarriages. Of course emirembe gye tukoze tutambula nga tugenda emirembe gyeyongedde okubeerawo intermarriages zino neziyongera okubanga zirinnya. Buganda is the center of everything. Wano wali buli kika kya ggwanga ky'omanyi wano mu Buganda ogenda okisanga kubanga ye wali epic center agamba the epic center of Uganda business tandikira no Kampala ebyenfuna byonna kati kyovolaba we are meeting so many people we are meeting so many people mu mbeera eno ey'okubanga tubeera mu Buganda no Banyarwanda bakidde Abaganda basusse wano abasaami abadaama baki buli omu asobodde okubanga ajja kutwegatta mu Buganda wano n'afa Abasudan twajja tubeegattamu. So ekyo kirungi kubanga this is the center of everything. So kiba kyongera okuteekawo okunyweza Obuganda n'emikwano gya Buganda kubanga yabatuka contributinga abantu n'abatali Baganda contributinga towards Uganda. Muzenga wala mu kuzimba amasengere mu kusonda amataffaali Kabaka yagendanga ne mu regions ez'enjawulo najja akasente okusobola okubanga azimba amasengere ga Buganda oba kitegeera ekyo kintu kyali kya bulijjo oba nfuna bulungi. So n'olwekyo that's why he has to be tolerant to welcome. So tubayoza era essaawa n'omukolo gujja kuba guteekebwa ssaawa yonna mu maanyi gujja kuba gutegekebwa era bajja kuba batubuulira nti kati munnange muwala wa Katikiro agenda kufumbirwa n'owa Kabaka ateekateeka kukola biddako. Nze Waswa Emmanuel.